olwaleero neera bwe buzibye nga tukitegedde mbuno. Daniella atiimu eyali mukyala wa Jose Chameleone Mayanja yamuteekako restraining order. Kasodde gwali eyo atamanyi restraining order, ogenda ku poliisi n'oloopa omuntu nga alina ebintu byakola ebitali bituufu eri obulamu bwo nga abuteeka mu danger. Apparently Kamiri, ne bannange Kamiri eyaloga Kamiri yamulogera mu bintu bina. Yamulogera mu kulwana, n'amulogera mu njaga, n'amulogera mu kasolo, n'amulogera mu mwenge, ebintu bina. Naye nga omusawo yateeka nnyo essira ku kulwana. Kamiri bino byonna nga bimaze okutuukawo. Daniella ano byavuddeyo n'abaana, omukazi azze mu Amerika atandike obulamu bwe. Naye era munnange bino byebagamba munnange abaana, taata w'abaana ndowooza bambi muli n'agamba wadde munnange omusajja nga nobye it is okay nga wadde namukyawa naye abaana bakuze balaba taata waabwe leka muleke alabe nga ku baana. Kamiri bwe yajja mu Amerika nayo nayagala omuti. Kamiri omanyiira nayo nayagala omuti mpulirayo. Kamiri omanyiira. Kamiri America si kawempe. America is not a shithole country, my dear Kamiri, dokita waffe legendi. Sebo nayo nayagala akatimpulireyo. Ate Daniella yakoba, ate Daniella yasoma. Yali abulako ekyo, yali abulako ensi ngambe eggwanga eritegeera etteeka. Badiyale yamuteekako restraining order. Kitegeeza mbuno talina musemberera wadde waali ne bwamusanga mu mall nga yiiyo ayita wali. Kamiri aba ayina okukola buli kisoboka agifulume. Okumanya restraining order nka Kamiri bwagenda ku nnyonyi n'asangako Daniella ayina kugifuluma. Daba bano kati mugenda wakana. Omanyi mwagala wakana restraining order. Ne bw'oyingira ebbaala n'osanga mu omuntu eyakuteekako restraining order, or you have to make sure ogifulumye, not muntu oyo kugifuluma. Badiyale Kamiri bamuteekako restraining order. Kitegeeza kyekyo oba abaana abalaba nze naawe. Maybe it is the reason why his mental health has gone down the drain. I do not know. Daniella naddamu era n'ayongerezaako n'ategeeza mbuno. Mu lugendo lwo olw'okumala famire yalina abantu beyalo. Alina abantu ba famire beyagulako emisa. Ekya famire nno yenza akisaze. Teyakyogedde naye nze. According to engeri gy'abadde abinnyonnyolamu ne intention zize ne byabadde addressing nga nze ŋŋamba. Famire y'amayanja ye atugambye alina abantu beyaslappingako criminal charges. Oba nazaala we. Naye nga it must be the Mayanja family. Naye nga other than that, natuwulira, you know what she went through, how she left, then tugamba where she is standing at currently. By the way, congratulations kubanga yatugambye mbuno she bought her home in 2023. Kuliko okugula ennyumba kuba mama abantu nga baludde ku Bulaaya ne maama nga tubonaabonedde mu mizigo. Daniella ologerawa kubanga tosobola kuŋŋamba mbuno I worked hard day and night. No, osanga munnange did. Congratulations. Then na tugamba abaana be, they are doing very well. That is also very good because it was a very good decision, since it is always good for children to grow up in an environment that is free of any abuse, whether mentally or physically. So that was a very good selfless thing that you did for your children. Nayongerezako natugamba mbuno she applied for a license to be a business owner. Kwegamba Daniella sengo badde osobola mawo e Kampala newe simbawo ku Ministry of Women jechiri Ministry of Gender bakuwa gender bakuwe Ministry of
women and girl child. You know why, Daniela? Ebizibu bino ebyanisha ebigenda maaso obyogera koki abannayuganda mwayigaawo temwogera abannayuganda abali baserebu mufa ku byammwe ne mwerwanako. You never come out to fight for any person in that, you know. But anyway, okay. No gamba mbu, no, you applied for a license to be a business owner. I cannot wait to see wamamu kasodde goloza Daniella agenda kukola business. Daniella tokole kanisa, nchimanyi taatawo yali faza. Tokole kanisa. Nayenga, other than that, congratulations and thank you for inspiring many women, especially those that are on a journey walking away from domestic abuse. Thank you. We need more and more women like you.